Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kusooka kutereeza omwogezi ekitiibwa kyantaddeko nga sinaba kukituukako. Apise gavana sinaba neesaabusabi Mukama antuuseeyo. Nze ndi meya wa Kyengera Town Council kya gavana sinaba kukituukako. Basaba ne banya awe nga vaninga nze nga vaninga awo naye nga kiri ekya gavana kiri wagguluko. Basaba ne bannyabo kitalo nnyo ddala okufiirwa muganda waffe Adamu Mulwana. Adamu Mulwana nze mbadde naye ebbanga ddene era nsaba ntereezeemuko Abirex kyayogedde nti Mulwana ayinza okuba afudde si musanyufu. Nze mmanyi nti Mulwana alabika afudde musanyufu ne Ajaruuna kuba mbadde musangawo nnyo ebiseera byonna nga bali mu kunyumya, era nze omu Haji osobola okunjulira abadde asinga okwokya Mulwana nga gemba nakukona ninokonaki okukamulekera. Nasembayo mulaba twali ku Primax wa Mwamirule emyezi ng'esatu emabega, nasanga naye nga kusamba mupiira musabe yemakinde erigugale eryenfuufe nga nzirugadde nenzija njotemuuko naabe ne musanga mu sawuna. Nangamba muganda we kati mponye ndi bulungi nnyo, so mbadde sidangamu mulaba paka nafunye amawulire Haji Aruna yankubidde kiro saabadde saawa nga obudde badde bukya saawa nga 10 nga CBS maze n'obyogera abadde David Mugerwa Nsumba ne nangamba Mulwana agenze kitalo nnyo ddala. Oyo muganda wange abadde munankyukakyuka bajjo njagala njogere nga tontobuzabuza bantu oyigo ngejolo mu kukyamuukiriza njogera toteredde. Mulwana muganda wange munankyukakyuka twali ffenna nga tukubira Mwami Besigye campaign ng'ayimba toka kwa barabara ng'ayimba abantu bakoowu ffe tuvudde nze bukyaŋŋambawo ne Mulwana tetukolerangako muntu atali opposition campaign, tubadde mu nkyukakyuka ebbanga lyonna. Ate nze lokole natandika okuyimba for the last 20 years oba emyaka 2 egiyise n'okusoba mbadde nnyimba nga zirabula gavumenti zirumba gavumenti na kugitegeeza kyeyina okukola. Naye bwe yagaana okuteeka mu nkola ebyo tugigamba bye byatuwaliriza tugamba katugende twesimbewo tubyeteere mu nkola. Kiriza oba gaana nze amaanyi agange gakoma ali mu Kyengera Town Council na ku muzindaalo nga nnyimba, era bannakyengera tebajula kunnonda. N'abaali banneesimbyeko twali 15 ku ballot paper bonna bajja nabayita ngera omukulembeze bw'alina okubeera. Nti ne Mwami Museveni abamuvuganya aleme bbawalana yali alina kukolagana kuba balina amagezi. Buli muntu eyeesimbawo aba n'enteekateeka ezikulakulanya eggwanga oba ekitundu. N'olwekyo bwemusibira ebweru obeera osubiddwa ebirowoozo bye byeyaligasse ku bibyo b'abalonzi ne bafunamu. Naddira bonna abanneesimbako mu Kyengera Town Council ne mbayita nga mmaze okuwangula ne mbawo ebifo. Ono eri Land Committee, olero Supreme Court, oli ani bonna ne bakola ki? Kubanga amagezi gaabwe nali ngeetaaga agange nga tegamala. Olumu nali ngenda scrolling awo ku TikTok nensanga Haji Kyanjo nga wali munnamawulire yali amubuuza n'amugamba, Haji Kyanjo, eggwanga lino ligenda kutereera litya? N'agamba terisobola kutereera. N'agamba lwaki? N'agamba bwe liba lyakutereera lijja kutereera naye terisobola kutereera nga Museveni akyaliwo. Oba mpulikise bulungi? Abali wano mwena muli bawagizi beeri. Yagamba nti eggwanga terisobola kutereera nga Museveni akyakola ki? Akyaliwo. Kubanga yagamba, kati ndi mu reported speech si byange nga bwe yabyogera bwe nkola ki? Yagamba nti Mwami Museveni mwonoonyi, yayonoona eggwanga lino ate naye mwononefu. Nkiddemu Haji Kyanjo yagamba
Mwami Museveni yayonoona eggwanga kubanga naye muki mwononefu. N'olwekyo muganda wange Hillary Kiyaga abadde ayogera wano, nayogera ku byamayirungi copyright biki byonna kati kwe kuleeta akantu akakagikyanjo nti byonna bituufu byoyogedde ne byetupanga byonna misaki baani byonna bituufu bya copyright, naye olw'okuba hagikyanja alina statement gye yakola abamu bagitwala for granted, naye nze anoonyereze nnyo tesobola kunva mu bwongo. Byonna tubyagala copyright tugyetaaga, naye ate olw'okuba kati ate n'embudde buno twavaamu abamuvuganya kakati ate nno gwajabagira osanga wa yali akirowoozaako etteeka oddikola ki, naye kati gwajabagira kati atwatandika omuvuganya. Sababulidde mannya gange oba erinnya lyange kabaka yaba n'amannya. Nze Mathias mulumba Walukaga dduka ekibabu sabasaba, nze meya wa Kyengera Town Council, ndi wa National Unity Platform ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda ow'e10 omulonde ye yawangula Mwami Museveni emmundu ne zimulemeza ku ntebe. Ndi National Coordinator mu National Unity Platform mu sector ya Art and Entertainment. N'olwekyo ngenda ngattako tuliddeyo mujega abuuza mbuokoze eki. Buli mukolo kubaako abajega n'abalalu. Naye kati nze Mukama yannyamba emabegakaawo nenzirayo okusoma ndi ku St. Lawrence University. Barakallahu fikum. Nenzirayo ku St. Lawrence University ndi ku Bachelor of Public Administration and Management, mwe mugwa course unit ya Transformation Modeling and Empowerment. Kati bw'omala okubeera transformed obeera osuubira abajega awantu wonna. Nze engeri gye nali ndabamu ebintu kati mbiraba ndaba ndala. Bw'obeera transformed, you start seeing things in their true perspective. Wali olowooza nti ogenda kuyomba naye kati si asobola kuyomba na muntu. Bwe mmanya nti Bajjo tategeera luli yammenyanga nga Bajjo bw'anvuma njagala kufunya ngumi, naye kati namusoma ne muto kalimanyi nti Bajjo kati ne bwanvuma muwaana bwanyu wabula oyogedde statement ennungi bambi ng'ate akoze eki kubanga ndi transformed. N'olwekyo abayimbi mwena ne ba artist mbakubiriza muddeeyo musome bwaba waliwo obudde. Endaba gye nalabangamu ebintu kati mbiraba mu ndaba nki ndala nnyo. So saagala kwogera bigambo bingi nnyo. Muganda wange mulwana wummula mirembe. Tusooke twebaze Mukama Katonda olw'obulamu bwa muganda waffe mulwana bwamuwadde. Bangi abatatuuse emyaka gyatuuseemu afudde akyali muto, awo so abadde alina okufiira. Naye ate nze nina okukkiriza nti Katonda buli omu yamugamba nti ojja kukoma wano olina okukola ki? Haji nkiddemu. Katonda yagamba nti bw'obeera nga Mamuli Katumba gino emiggo Katonda yagiteekamu mu nteekateeka ojja kugitambulirako ne bw'oliba otya. Amini Sengendo Katonda yakiteeka ojja gejja olubuto ne bw'olikola otya ne bw'olikola otya. Ono nno Mukama wange muwana ekitiibwa sooka ositukeko. Naye akasendero siiseemu n'akamu. Ono Mukama wange Amini Sengendo ye yannonda ku Nairo Theatre. Yanonda ku Nairo Theatre awo nina gye nali nsoose okugenda okuyimbira nga bangobye. Tolina byomanyi tomanyi kuyimba. Waliwo ne yali ankubye empi. Abidex yankuba oyo gwolaba oyo. Baatusiba mu mwaka gw'2000 nga tuli balenzi bato nnyo ne Mamuli Katumba ono Kawuga baali bamuyita Ssettimba. Bwe yatusiba Mamuli yajjayo ebyuma bye, simanyi byuma bwe wabijja, nze nali manyi obiguze ne tutandika okuyimba. Ali batuli eyo sajja najja atukwata ate ebyuma byange mbabanja. Tenga Mamuli ate ebyuma byange. Omusajja n'atusiba. Abidex yali akoze ekivuli ky'obbangayina ejjinja. Sente ng'ayodde enzibu nnyo n'ajja n'atusasulayo obukadde 5 baali batubanja batusibye omwezi. Abidex n'agamba nze nnonye Mamuli yekka. Walukaga simujjayo tamanyi kuyimba. Saagala. Abekkomera be bantaasa ne bagamba tojja kutwalako. Ne bagamba ku fayiro baliko babiri. Ayiza basigala oba bakola ki?
Ninabe komera nga abantu asiza. Kati andeeta mu pick-up ye mabega mmanyi mukulu atugyeyo. N'antuusa mu paaka wa Bitex alina wa Bitex shop awo. Mu paaka enkadde atunda tebu. N'alyoka nsala oluyimba. Mu paaka omwo tamanyi kuyimba. Naye Bitex nkwebaza oluyiro wankuba lwa motivatinga. Nengamba nina okufuukako wamaanyi Bitex atampangisa ebivulu bye. Bwe yabadde alanga enkuuka ze nasoose kalanga. Mukama mulungi ekiseera kyonna Bitex olinzita lulu. So kyengezaako bagamba nti batumalamu nnyo amaanyi batujerega nnyo mu ntandikwa naye omuntu akujerega abeere nga akwongedde maanyi kukola nnyo proving wrong abeere nga agenda kulabako ng'oli wanjawulo. Samakulu oyo singa tebamuvuma oyo abesinga tebamukuba misipi oyo osanga alibadde yatwonoonekako dda naye nga yatuyamba akaana ako kati nekafuuka akaana akalungi lwa misipi gye baakakola ki gye baakakuba. N'olwekyo ebigambo byange njagala bikomyawo naye nga mpunzika ngamba nti gavumenti eno ebintu byonna bijja kutereera banne mutuwagire ffe aba National Unity Platform. Muwagire omulamwa mukama wange kwali kwe tuli ffenna Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'okujja nakyemalira mu ntebe. Bw'araaba avuddemu eggwanga lino tujja ditereeza. Mutuwe omukisa eggwanga tujja dikola ki? Tujja kulitereeza. Ekirala nsembayo nga mbagamba nti mwekwase Katonda mu buli kimu mwekwase Katonda. Wayogedde biki bajja? Oli wa Katonda wegane Katonda menseera bamba. Kiwawa omusanga wange asabira. Yali atwala musabo n'enziruka. Tolaba n'abagamba endize bajjo kasana mutegeera. Mukama we yannyambye takyanyiiza takyakola ki.